oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu akaunti yo eya Afromobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Afro. Better steady, be better. Kakati bannanga bafere bangi mu ggwanga bakozesa amasimu. Nakubira nagamba ntaddeko ssente bweziti ku simu yo. N'okebera simu nga messages ze ekulaga nti kuliko ssente. Kubanze baali bakinkozeeko. Bw'okebera essimu gamba genda ku mobile money wonna weeri okumpi. Omugamba ansindikire ssente za akupuridinga nnyo okulaba nti osindika ssente ezo ozizzeeyo nga messages ze oba si kyekyo waba takozesezza nkola ayinza okugamba nti kebera ku simu yo. Bw'okebera ku simu yo olaba oba ssente kwe ziri gwe w'oyingirizaamu pini nga kuliko ssente ogenda okuddamu okebera ku simu nga ssente ezo zivuddeko. So kati mukozesa simu ezo bulungi okusobola okulaba nti tebabafera kubakola nga nze kye baali bankoze kubanze nali aweya ku bo nensobola okumutebuuka ekyavaamu nangu bwe gutyo bwe guli kati kyembadde mbasaba nti mubeere steady ku bafere bangi mu ggwanga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa. Hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Bannange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe. Mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba. Bannange Katonda wattu omanyi taamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term. Bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. The Electoral Commission informs the public that nominations for the 2026 general elections will take place as follows. Presidential candidates 23rd to 24th of September 2025 at Lubowa Reza. Members of Parliament from 15th to the 16th October 2025 at the gazetted district/city nomination centers. Local government 3rd to the 24th of September 2025 at gazetted district and sub-county nomination centers. All aspiring candidates are reminded to carefully follow the official guidelines. Nomination forms and details are available at district, city offices or on www.ec.or.ug. Eno ye Salam TV. Eno ye Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. نحمده ونصلي على رسول الله الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا
فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا عملا صالحا انك على كل شيء قدير. Baganda bange, banyinaze, bamama bange, n'abaana baffe abali mu lugendo luno olw'okukyalira Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi waffe ku nnyumba ennene, ku nnyumba y'ekitiibwa, ziyaratu lil haramaini sharifain, okulambula kwe tugenda okulambula ennyumba ebifo haramu ebbiri ez'ebitiibwa. Tubozaayoza nnyo okubeera obaolyawo nga mmwe bamu ku bagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Era tubozaayoza okubeera nga musobodde okufunayo ensimbi ne musasulira olugendo. Tubasabira awamu naffe tubeere balamu okutuusa mu nnaku z'omwezi ezo, tutambule nga tuli balamu. Ekyokubiri, waliwo ebintu bye twagala waakiri tubeere nga tubyejjukanya, omuntu abiwulire. Jjayo akakalamu wandiike, oba teekayo obwongo obeere nga owuliriza. Wuliriza, singa nnyo okuwuliriza. Bana twagala okugenda mu Umrah kubanga bino ebiseera bya Umrah. Naye bwe tugenda mu Umrah ekolebwa ku Kaaba e Makka. Era Sheikh avuddewo ng'abasomesezza Umrah kyeki, mugikola mutya, okuleeta enniya, kwetoloola Kaaba, okusaala wali raka ebbiri oluvannyuma lw'okwetoloola, okugenda ku Safa ne Marwa, okukendeeza enviiri oba okuzimalako. Eyo tuvuddeyo. Naye bwe tugenda e Makka tutuukako ne Madiina. Era ffe bwe tunaava wano tujja kusookera Madiina. E Madiina waliyo ziyaara, teriyo mikolo gya Umrah. Ne hijja ne weba etuuse, e Madiina teriyo mikolo gyaki? Gya hijja. Wabula waliyo mikolo gya Umrah. Gya ziyaara. Emikolo gy'okulambula. Okulambula okwo nga kukulu nnyo mu ddiini yaffe. Si kulambula Kenya, si kulambula mazike, si kulambula ensozi, la kulambula ebifo eby'ebyafaayo ddala ddala ddala. Bwe ziba nga haramaini sharifain, haramu ebbiri ez'ebitiibwa, ng'emu eri Makka, endala eriwa? Eri Madiina. Kale nno okulambula Madiina kigambo kikulu nnyo. Omusomo ogugenda okuddako tugenda kulaba biki bye tulambula e Madiina. Naye nga tetunnaba kutuuka ku biki bye tulambula e Madiina, njagadde bino ebigambo nga 4 oba 5 tubitwale nga bintu bikulu nnyo nga tuyingira Madiina. Nga tuyingira Madiina tusaanye tumanye fadhulul Madiina, obulungi bwa Madiina, enkizo z'ekibuga Madiina. Ezo ze subtopic z'olina okumanya. Enkizo za Madiina oba ebirungi bya Madiina. Ekyokubiri, hubbul Madiina, okwagala Madiina. Tugenda kwogerako ku kwagala ekibuga Madiina. Ekyokusatu, hurumatul Madiina, huruma, emizizo gya Madiina. Ekyokuna, tulabeko ku kwegamba okwegendereza Madiina. Ekyo kyakusatu kyakuna, okwegendereza Madiina. Ebisoose bibadde birungi, omuntu awulira birungi, bamugamba emizizo ayinza, naye okwegendereza Madiina kigambo kinene nnyo, kigambo kikulu, era twagala nakyo tukyogereko. Nga tonnayingira Madiina bino bimanye. Ekisooka, nga tetunnaba kuyingira Madiina, sooke twerowoozeeko ng'abantu ab'ebbeeyi. Gwe Ajat Haji, abaana bano abaana bavudde ku ssomero ne babawayo ennaku 10 bagende mu Umrah bakomewo baawo. Ne bakitiibwa kubanga bagenda okukyalirako Allah nannyini nsi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza n'agamba nti al-hujjaju wal-ummar wafdullah. Al-hujjaju wal-ummar wafdullah. Abalamazi abagenda mu hijja n'abagenda okukola Umrah baba bagenyi ba Allah, duyufu Rahman, bagenyi ba Allah. Ekigambo ekyo njagala buli muntu abeere ng'akiwulira nti nze nange mukyala gundi ndi mugenyi wa Allah.
ojja kwegendereza nnyo bw'onootuuka ku bugenyi e Makka ne Madiina. Ekyo kimu. Ekyokubiri, fadhulul Madiina, obulungi bw'ekibuga Madiina bwe buluwa. Madiina kirina obulungi bwakyo nga bungi. Ekisooka ye wali omuzikiti omunene ogwokubiri mu bunene ku mizikiti gy'obusiraamu mu nsi yonna. Eyo nkizo obunene n'enkizo. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti okusaalira esswala mu muzikiti gw'e Madiina yenkanankana empeera za swala 1000 prayers. Omwana omuwala aga nti enkizo eyo nkizo nnene nnyo. Enkizo eyo tugiyita mudha'afatul ajr, kubeera nti tujyongerako nti mudha'afatul ajr, okubisa mu mpeera. Kijjidde wamu nti mulimu omuzikiti mu Madiina, omuzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'enkizo endala nti mudha'afatul ajr, empeera okubisibwamu. Esswala gy'osalira e Uganda ogifunamu empeera zaayo, bw'eba ebadde mu jjama eba n'amadaala gaayo 27, naye ofuna esswala empeera za swala eyo. Naye bw'ogisalira e Madiina ofunamu empeera za swala 1000. Bw'ogisalira e Makka ofunamu empeera za swala 10,000. Naye kati tuli ku Madiina. Ekirala, la yadkhuluha ad-dajjal. Ekibuga Madiina okumanya kirungi, Masihi Dajjali tagenda kukiyingira. Ekyo kikulu nnyo. Masihi Dajjali oba tomumanyi, si kaseera kano okumumanya mu biseera bya hijja ne umrah. Naye genda omumanye, ogwe twekingiriza mu swala buli lunaku. Naye Dajjali tagenda kuyingira Madiina wadde Makka. Ekirala mu bulungi bw'ekibuga Madiina, wala ta'un, wadde obulwadde obuttirawo bwa kawumpuli tebugenda kuyingira Madiina, tebugenda kuyingira Makka. Ekyo nakyo omuntu akitegedde n'agamba kawumpuli tagenda kuyingira Madiina, tagenda kuyingira Madiina. Enkizo endala gye twagala okutwala nga nkulu, innal imana la ya'rizu ila al Madiina, mazima obukkiriza bukuŋŋaanira e Madiina kama ta'rizul hayya fi juhriha, nga omusota bwe gukuŋŋaanira mu kituli kyagwo. Eno hadith gye nsomye tokumanya Madiina mulungi, obukkiriza bukuŋŋaanira e Madiina nga omusota bwe gukuŋŋaanira mu kituli kyagwo. Bw'oba tomanyi musota, ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagukubuulira nga bwe yali asomesa. Guyingira mu kituli kyagwo, tegubeera nti gusoosaayo mutwe ne gusigalayo na mutwe. Gusoosaayo mutwe ne gutuuka mu kituli ne gwetooloola ne gukomaawo wano ebyokwerinda ne binywezebwa wano gwayingiridde. Naye nga gwonna gwekuŋŋaanyiza guli mu kituli kyagwo. N'olwekyo obukkiriza bukuŋŋaanira e Madiina bwe buti. Kyova olaba omuntu bw'aba ng'alinamu obukkiriza, Allah amusomba naye n'amutwala n'akuŋŋaanirako e Madiina. Abamanya ekyo kye baayogera. Abalala ne bagamba nti nedda, omuntu bw'ayingira Madiina imaani yeeyongera. Owulira nga imaani yeeyongedde, takyayagala kukuba masimu gatalina nsonga, takyayagala kwogera bigambo bibi, tasimattula bigambo, kubanga obukkiriza bweyongedde. Ate abamanyi abalala ne bagamba nti ensi yonna bw'eriggwamu obukkiriza bugenda kusigala mu bantu abalibeera e Madiina. Era omuntu alisobola mu kiseera ekyo okubeera ng'afuna obutuuze e Madiina, akikola nga n'abeera Madiina. Ezo z'enkizo za Madiina. Ekyo kimu. Obulungi bwa Madiina bwebo. Ekyokubiri, hurumatul Madiina. Akatundu ak'okubiri twagala twogere ku emizizo gy'ekibuga Madiina. Madiina kya mizizo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yagamba ti Allahumma, ayi Mukama Katonda, nkugamba inna Ibrahima, ayi Allah, mazima Ibrahim harrama Makka, yateekawo emizizo gy'e Makka. Ibrahimu ye yasala ensalo za Makka nga Allah yamuweereza Jibril n'agenda ng'asimba akayinja akalaga ensalosalo za haramu. Obuyinja n'abuteekawo tujja bubalagako bwe tunaaba nga tutambula mu Makka ne mu Madiina inshallah.
naye nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti mazima Ibrahimu yateekawo emizizo gya Makka n'asala ensalo ng'omulagidde wa inni haramtu almadina n'agamba nti nange kaakati ntaddewo emisalosalo z'emizizo gya kibuga Makka oba nteekawo ekibuga Makka Madina wekisalira mu kubeera ekyemizizo ma baina labataiha nga emizizo gyakyo giri wakati wa harrataiha. Harra ne laba kino bino bimanyiddwa abagenda e Madina biringa bisozisozi ebyali mu Madina. Harratu sharkiya ne harratu algarbiya tusobola nnyo bimanya naye bwe tuba tutuuseeyo tusobola okubeera nga tukulambuzaako naye yamala n'agamba mu hadisi endala n'akinnyonnyola nnyo nti almadinatu haramun ma baina air ila thawri nti Madina ekibuga kya mizizo okuviira ddala eno emabega ku lusozi lwe bayita air. Olusozi baluyita air lutonotono luli wano emabega w'olusozi Uhud. Kati bw'oyingiranga ku Uhud oba oyingidde emizizo oli mu kitundu eky'emizizo ila thawri paka ku kasozi ke bayitaani thawri ekibuga kye bayita akasozisozi ke bayita thawri kali eringa gye tuleetera enniya dhulkhulaifa yewali akasozi ako khalli yewali akasozi ako ke bayita thawri. Kati okuva eri gye tuleetera enniya nga tugenda okufuluma e Madina okutuuka eno nga ku Uhud awo wonna we tuwangaalira nga tusaala tusinza nga tugenze mu Umrah oba mu hijja awo wonna wa mizizo. La yuktalu swaiduha toyigga bw'oba oli mu kitundu ekyo emizizo gyawo toyigga. Wala yuktau shajaruha era tomenya muti. Wala yultakatu lukataha era tosobola kulonda tokkirizibwa kulonda emizizo gy'e Madina tolonda toyigga tomenya muti. Ekirala ekikulu ennyo toyonoona era toyamba mwonoonyi egyo mizizo gya Madina. Ekirala ke twagala okubeera nga twongera okubeera nga twejjukanya ku masinkana gano ge tulina hubbul Madina okwagala Madina. Obutundutundu obwo tujja kuddamu tubabuuze nga tubasinkanye ne bweba nga Umrah yaggwa tubabuuze mwogera ki ku Madina amutugamba nti Madina kya mizizo Madina kirungi ate Madina tulina okyagala kakati tuli mu katundu k'okwagala. Bannange tukubirizibwa okwagala Madina. Hubbul Madina min al iman ddala okwagala Madina kya mu bukkiriza era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabanga nnyo Allah mwagaza ekibuga Madina ate yagambye edduwa yagisabira wamu ng'ali ne banne naawe yingira mu eyo edduwa gye yasaba yagamba Allahumma habbib ilayna Madinata ay Allah tukusaba otwagaze ekibuga Madina kahubbina Makka au ashad nga bwe twagala ekibuga Makka oba n'okusinga bwe twagala ekibuga Makka. Bannange njaba buli muntu yenna ayagala ekibuga Madina nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayagala nnyo ekibuga Madina era n'abeera ng'asaba Allah kimwagaze. Yasaba n'edduwa n'agamba Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddatina wa muddina wa fi madinatina. Allahumma barik lana fi madinatina Allah tuteera omukisa mu kibuga kyaffe Madina. Allahumma barik lana fi sa'ina teeka omukisa mu mmere yaffe ye Madina. Abamu batuuka n'okugamba emmere erimwa mu Madina erimu omukisa. Abantu ne bagamba neeyo gy'oliiriddemu erimu omukisa. Naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yasaba. Ebyo biri mu kwagala ekibuga Madina. Bannange ekigambo kwagala Madina kigambo kikulu era tekisaanye kubeera nga omuntu akitwala nga kya muwendo mutono. Mu kwagala Madina Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ng'ayingira Madina ng'abadde ava bweru wa Madina yafubanga nnyo okubeera nga waakiri ayanguwa nga yeeyuna okukiyingira. Tetugambye Haji Mugerwa nti bw'oba oyingira nti oyongeze supiidi ya motoka ate nga amateeka ga traffic oluusi mu bibuga gagamba nti
speed ebeera ntono naye bw'oba otambuza ebigere ng'oyingira Madiina katugeze oyongerangamu ku speed olw'okwagala okukiyingira bwe yalengeranga ebisenge by'ebizimbe e Madiina ng'ensolo yagikoonako eyongeremu ka speed ayingire bulungi Madiina bwe tutyo oluusi naffe bwe tuba tuli mu nnyonyi ng'enaatera okugwa e Madiina ebeera esse wansi nsisi ne tulengeza abantu eminaala gya Madiina eminaala gy'omuzikiti gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne tubagamba omuzikiti gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam guugwo omwami omu bwe twamugamba yakaawa ng'awulira essanyu n'agamba nzaani atuuse mu Madiina ne tuuka ku kisaawe ne batukebera ne tuyingira Madiina twagale Madiina tubeere nga tuwulira bulungi nga tuli mu Madiina era tuyonje Madiina tolya ntende n'osula ensigo mu Madiina tonywa soda akacupa n'okasula mu Madiina suula akacupa we bakagambye okukasuula tokyafuwaza ng'osuula akaveera mu Madiina n'ebintu ebirala bingi ebiraga okukuuma Madiina katundu akaddirira akasembayo ku bye nayagadde okubeera nga njogera ku Madiina okubeera nti okwegendereza Madiina akatundu kano buli muntu asseeyo ebirowoozo kubanga ofuna ssente zo n'ogenda e Makka n'e Madiina naye n'oyonoonera e Madiina n'osobya oyinza obutadda Madiina bw'oyonoonera e Madiina obeerako ekikolimo Allah akukolimira ne malayika ne zikukolimira wannaasu ajmain n'abantu bonna ne bakukolimira kubanga oyonoonedde Madiina la ilaha illallah Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaga nti man ahdatha au awa muhditha omuntu ayonoonera mu Madiina n'okola ezambi mu Madiina oba n'oyambako omuntu akola ezambi fa alayhi laanatullahi walmalaika wannaasi ajmain omuntu oyo abeerako ekikolimo kya Allah ne bamalayika bamukolimira n'abantu bonna ne bamukolimira twegendereze nnyo nga tutuuse mu Madiina beera humble beera polite beera wampolampola teekako empisa ez'oku bugenyi ng'okyalidde Allah subhanahu wa ta'ala mu lugendo luno ng'okyalina Madiina ate bw'otuuka e Makka nakyo kiyitirira beera ng'oli humble beera wampolampola ne bw'oba obadde mukambwe mu nsi y'ewammwe please oli ku bugenyi ate oli mu nsi entukuvu beera wa kisa beera mugabi beera ng'oyogera bulungi beera ng'osonyiwa beera ng'oyagamba obeera bulungi hadisi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yagamba nti al-Madinatu tanfi khubuthaha mazima Madiina ekibuga Madiina kiwandula abantu ababi kiwandula ebikyafu kiwandula ebikyamu njagala okole phrase ey'ekigambo ekyo nti ekibuga Madiina kiwandula kawandiike mu Lusoga oba mu Lunyolo oba mu lulimi lwo lwonna mama kawandiike mu Luzungu mama waffe wa Luzungu ajja takiki wandiika mu Luzungu nti ekibuga Madiina kisobola okurejectinga omuntu nekimugamba oyo tadda omuntu bw'ayonoonera mu Madiina ekibuga kimuwandula ne bw'aba wano e Uganda n'afuna ssente oba Kenya buli lwagezaako okugenda wabaawo ekizibu n'atagenda nanga njagenda ngeno embaga ewedde njagenda ng'okulonda kuwedde njagenda nga mponyeewonyeemu bingi paka waafa ng'ekibuga Madiina kyamuwandula al-Madiina tutanfi khubuthaha kibuga Madiina kiwandula ebikyafu kiwandula ebikyafu be bantu abakyafuwaza enzikiriza tigamba nti nno ggwe olw'okuba teweesize ekizigo nti gwe mukyafu nedda bw'okola shiriki mu Madiina ekibuga Madiina kikuwandula bw'obanga ogenze n'oyonoonera e Madiina neoteenenya Allah akuteekako ekikolimo era ekibuga nekikuwandula toligenda kuddayo kale abamanyi bannyonnyola ne bagamba nti kisinga kutegeeza ng'ensi enaatera okuggwawo abantu abali babadduse nga bagenze e Madiina beekukume nti ewasigadde obukkiriza ekiseera kigenda kutuuka Allah anyenye Madiina oba musisi oba kiki kibeere nga kibawandula abafu abalwadde b'emitima baveemu abakkiriza bakisigalemu mu mbeera efaanana bwetyo teweeyibaala nti kiribaawo ku nkomerero weegendereze Madiina
bw'obanga ogenza okukola emirimu egy'eddiini. Njagala kumanya obanga ebintu ebyo tubikutte mu mbeera nga bwefaanana. Tubikutte tutya? Ebintu ebyo tubikutte tutya? Njagala omu ambuulireko naye nga wamangu kubanga ebintu bino babirikodi nga bigenda. Madiina tumwogeddeko ki nga tetunaba na kutandika kulambula? Twogedde ki Hajjati Namirimu? Ekibuga Haji Ismail atidde agambye nti ekibuga Madiina kiwandula abakyamu. Ekibuga Madiina kiwandula abakyamu, kiwandula abatali bakkiriza. Allahu Akbar. Webale nnyo era webalire ddala. Atujjukiza Hajjati Namirimu, tusaba Allah akuwonye. Ogenda okuva e Madiina ogenda e Makka nga n'ogwo omuggo ogunteresezza nga tokyagutambuza ng'owonyedde ddala bulungi. Oyo omukyala alima lumonde n'amusima n'amupakira mu box eziwera nga 5 oba 6 paka ku box 10 aziweereza bweru. Tomuzanyisa naye Allah yamuleetedde okugezesebwa n'agwa kabenje ng'amaze n'okusasula naye wuyo atambuddemu. Tusaba Allah amuwonyereze ddala. Madiina tugambe nti kikola ki bannange? Si kuwuliriza eno si jjuma. Kyamukisa. Emmere gy'oliiramu ya mukisa. Okubeera muno amazzi soogedde ku Zamzam. Abantu bangi bawonedde Madiina. Twagenda n'omwami omu nga yakambala galubindi okumala emyaka 5. Muvubuka bamuyita Haruna. Erinnya eddala lisirikiddwa. Ne tumugamba yoza eriiso ly'omu Zamzam. Osabe Allah. Najjako sunglass n'ayoza eriiso bw'ati mu Zamzam. Buli lunaku n'ajjako galubindi n'azitereka n'abeera nga yakalubirwamu n'addamu. Yatuuka okutuuka e Makka nga takyalina galubindi. Nakati talina galubindi. Allah yamuwonya amaaso. Kulw'omukisa gw'e Madiina lw'amazzi ga Zamzam ge yanywa n'anaaba n'eriiso n'asaba n'edduwa. Waliwo n'omulala yalina obulwadde bangi bawonye. Tulina testimony nyingi ez'abantu ze bawadde. N'omulala mukyala yali tasiiba. Amannya ge gonna gasirikiddwa mwannyinaze. Naye n'atuuka eyo ng'alina by'atalya, emmere gy'atalya, simanyi bino bisiike, simanyi bino nga bingi tabirya era nga tasiiba. Yanywa Zamzam e Madiina n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'amuwonya n'atandika okubirya byonna n'asiba n'okusiiba. Yakoma wano okumupima nga yawona. هذا ببركة المدينة وببركة ماء زمزم وببركة الدعاء في المدينة أو في الحرمين الشريفين. Mukisa ugukozese bulungi. Tugambye tutya ku Madiina? Tolonda ne bwe kiba $10 kigudde tolonda. Olonda ekikyo nti essaawayo yino egudde n'ogijjawo. Tola okulanga kuzibu nnyo muganda wange okuleka. Tewali ajja kikwata paka olw'okizaayo gye wakironze. Kati okubeera mu mikolo egy'eddiini tolonda. Bannange tugambye tutya ku Madiina? Wagambye tolonda. Toyamba mwonoonyi ate nawe toyonoona. Bw'oyonoonera mu Madiina fa alayka laanatullahi wal malaikati wan nas ajmain. Kitalo obeerako ekikolimo kya Allah ne bamalayika n'abantu bonna. Ekirala bane kye tugambye njagala tuyimaleyo. Mwannyinaze ow'entebe. Beera wa kisa, saasira banno, beera hambo, beera mugabi. Oyinza okugabirira ebinyonyi, waliyo kapa ziwe ekyokulya bw'oba okirina. Waliyo ebinyonyi biwe ekyokulya bw'oba ng'okirina. Oba munno ng'olaba embeera si nnungi ate ng'eyiyo nnungi. Oyinza omuwaako okunywa n'akanywa ng'okamuweeredde na mu Madiina. Ebyo bingi gye biri, oba wuwo wa Uganda oba wansi ndala. Mu mbeera efaanana bwetyo. Tugambe tutya ku Madiina nga tetunnatandika na kugirambula. Okwegendereza Madiina kubanga Madiina awandula. Tetukyafuwaza Madiina, tosuula nsigo ya ntende. Bw'oba obuliddwa ogisuula buli anaalyanga entende agimpe ensigo yaayo. Nze mmanyi we nkisuula. Gimpe maama hakika. Allah akbar. Baraka. Agambe nti prayers in the mosque, Prophet's mosque in Medina ebeere kubisiddwamu. Agambe kusaala Swaleh n'ofuna empeera za swala 10 Allah nga atwagala.
naye nga wasasudde sente mmeka okuva e Uganda gwe Allah alyoka akuwe empeera 1000 ku Swaleh ate nga togenda ku Swaleh Haji Yasini osaleemu nyingi 5 era omuntu afuba oyo Yasini oyo tagobeka ogenda okutuuka gyasula nga yavuddemu dda oluusi asindika message naga Sheikh temunoonya nagenze nga yasuzeeyo asala layiri n'ebirala weebalira n'okomawo naye n'okuuma programu zaffe nga bwe ziri mu katabo ke tubawadde bannange ekigambo kikulu nnyo tumaliza Haji Mugerwa ayogera ekigambo kimu ku Madiina tugambye tutya weetwale nti oli wa kitiibwa si kwewulirira ku bantu naye okwegamba ku self esteem okubeera nti muli weewulira nti nzaani nange Allah gwaleese mu Madiina nenzija mukyalirako tuli bagenyi ba Allah nono yanga girl mukwano gwange mugenyi wa Allah subhanallah wulira bulungi nti okyalidde Allah walillahi almathalu alala Allah yasinga ebifaananyi ebyawaggulu naye bino ebyawansi byetukuba ng'okukyalira omukulembeze w'eggwanga na lino lyennyini erya Uganda omuntu ayinza okubeera mu Uganda n'afa ne bamuziika nga takyalirangako mukulembeze wa ggwanga si bangi abafudde bafudde naye n'oba na appointment nti ogenda kukyalira mukulembeze w'eggwanga omuntu yeetegeka ayambala atya enyambala agitereeza ne waba taziina engoye ne yeeyezika abuuza nteekwa kweyisa ntya ne bamugamba tokwata simu ng'oli mu maaso g'omukulembeze alina agamba ngenda kusaba ki olidde nsabe ki omukulembeze bw'anaŋŋamba nti oyagala ki bamutendeka kubanga ayinza okutwala enjala n'obufunampola bw'alina ne yeeseera ng'ate akyalidde mukulembeze wa ggwanga n'olwekyo baganda bange nsaba Allah ow'ekisa nannyini Namulondo ennene atusaasire atuwe obulamu obulungi mu Madiina atwanguyize okubeera nga tunaabaayo nga tuli balamu atuwonye endwadde zaffe abeere nga atujjanjaba atuwe amaanyi mu kubeera nga tumusinza ate era atuwe obulamu obulungi okusobola okubeera nga tusoma ku Qur'ani tutambule nga tulambula n'okubeera nga tusaala eswala za sunna n'eza faradha mu Madiina ne mu Makka nga tuli balamu tufune empeera ezo ezategekebwa ennyingi ayi Allah tukusaba okkirize amaaso gaffe gabeere malamu tusome ku Qur'ani mu Makka ne mu Madiina ng'essula ezimu zakkira Makka ezimu zakkira Madiina ayi Allah tukusaba okkirize okwenenya kwaffe nga tuli mu Makka ne mu Madiina ayi Allah tukusaba okkirize okusaba kwe tukusaba nga tuli mu Makka ne mu Madiina obeere ng'otwanukula n'okusaba kwe tusabira bannaffe abatagenze n'okusaba kwe tusabira bannaffe abali mu buzito obeere ng'okkiriza okusaba kwaffe otwanukule otuwe obulamu obulungi otuwe essanyu otuwe emirembe ayi Allah tukusaba sente ze tutaddemu nga tugenda e Makka ne Madiina ate ozituddize otugabirire endala nnyingi tusobole okuddamu emirundi emirala mingi tusobole okufuna bye tuliisa abantu baffe n'okubazimbira n'okubakulaakulanya n'okubeera nga abaana bagenda ku masomero amalungi ayi Allah kireme nti okukukyalirako okulema okubeera nga kuziŋŋamya emirimu gyaffe emirala egisigaddewo saba Allah ow'ekisa hakkiriza obukkiriza bwaffe bweyongere hakkiriza amazalambi gaffe agasonyiwe hakkiriza ebyatusobako byonna abeere nga abizingako abitusonyiwe atuyingiza ejjana ennyumba ey'emirembe hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Eno ye Salam TV. Like a candle, he's the stealing, and the robbing, and your network, he's the
destroying it. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. I'm one of the scientists now doing research